mwala bamuyita Hanna eddala nedda mugume naye katugajjukire wano tukole ki of course sister waffe kubeera nga tulijjukira linoonye naye nga nzijukirako erya Hanna yanguwa kanyanguwe Hanna Kalema kale tukuyozayoza naye njagala kusooka kuvumirira batandise gamba abantu Uganda yazzeemu okufuna Miss Uganda tubadde tetulina simanyi ekyo njagala kivumirira kibi kyemugezaako kyonna okuinsinuatinga stop your insinuations mulekeraawo bonna tubadde tufuna ba Miss Uganda era omuntu walondebwa yena gwe baba bawadde yaba yoyo aba alondeddwa akwanta nti abantu baali bamanyiira bugalozi Hanna Kalema tumukunde azaliwa Nakaseke Nakaseke so wakati tumuyozayoza nola guni Miss Uganda eyo pageant yakyukamu mwe abantu bemulaba nga mbayisaamu amaaso ne pageant yakyukamuko gundi yazali bwe yayingiriramu awo era kindoza gundi yazali kwe tujja ono mwana omusoga yani Leia Queen Abenacho nzo tutandikira kachanga tufunanga ba Queen oyo mwana yali Queen nnyo yo kimunelwa kuba ekimufuula ow'enjawulo nti bwe yagenda ku international gundi n'abaako kye yawangula kubanga omanyi bano ekibawula kiri kimu ti Miss Uganda tumulonda n'agenda ku international n'atabeera competitive n'amalirizanga platform gye twasemba omuwulira lwe yakoma kubona omwana alina gwe yaddidde nene yakola bulungi ya Bagaya abaddeko ye Bagaya nze kuva bamulonda siddangamu muwulira yakolayo kyekirala ate Bagaya tabadde ono mwana ye Nakakande nani Nakakande waddeko oyo mwana namulaba gwe nasanga ne abaddeko si ye Bagaya ye yagenda namala nomulaba nga gundi amupushinga abaddeko ye Bagaya the Queen abadde yali mu 10 abasemba 10 mu Miss World Miss Uganda babadde bakola bulungi actually okuva ku Abenacho babadde bakola bulungi kitegeeza nti baavaayo mu beauty okuba just okutunulira obutunulizo omuwala nti mulungi alina obbanga byonna abikola ki kati ndowooza kati ate wetuba ate nga tulina omulala nga ate beauty eri esukkako nga ne bebi baconsideringa abirina nzikiriza nti ate Miss World tuyinza okukola obulungi ennyo okuguno omulungi actually abaddeko ono ya Kalema takes over from Elizabeth Bagaya Bagaya ya taking over from Olivia Nakakande. Nijukira Olivia Nakakande. Ne ate Nakakande yagenda Miss World omwaka ogwo. Yagenda. Lwaki? Of course they don't consider because I remember Nakakande yafuna nyo backlash ya manyi nyombo she was not beautiful bichi. Nati yakola bulungi Miss World. Because they don't consider beauty yoka. Binyi nyo because I was asking a friend yaliko ali mu modeling omo nagamba we bagendeyo mu bazita batya mu camp bene twe ba considering babuuza ebibuuzo bakola bwe mubeera wonna ne bannammwe mu society weisotya omuntu wakunyiza aba batega ebintu bingi how do you react oyamba banno bingi nnyo be bakola bingi nnyo ebikuleetera okubeera Miss nekyo kyebongeddeyo kyenjagadde kuva kuono omwana Frank Shumba gwe yayamba yani Aisha bamuleeta nga yajja kuva olwo baleetamu abantu bootandisubidde mu Miss Uganda ne babaleeta ate nga nabo obusobozi babulina lwakuba olw'ebyo bye mubalabako ne mulowooza nti tebasobola kakati era balina kiggala era bamuwadde yawangudde Miss something kyerabidde era yawangudde so I think pageant ekula njagala okubaza omukyalo oyo alemeddeko second promotion ebadde y'amaanyi they have tried ekyokubiri leero Miss Uganda yasembedde mu maka g'abantu abantu abalina Star Times makulu babadde balina show Monday to Monday so nga omuntu ayagala reality show ayagala okugoberera Miss Uganda babadde balina platform kwosobola okugoberera so n'olonda omuntu gw'otegeera
sikujja buzi gwe n'ofuna bufunyi side olw'okubanga omuntu ava ku region yo so kakati abantu ababaddeyo babadde balina ensonga lwaki bawagira gwe bawagira nsonga bamugoberera kuva we baava ku auditions mu regions ezenjawulo so mwebale nnyo mwebalire ddala sometimes mwebale nnyo mwebalire ddala n'ababaddemu mwebale mwabaddemu ne muganda wa Cinderella yakute kyakubiri Whitney Martha Adinam ne yakoze bulungi I thought you would talk about this lwaki ono mwana abantu babadde bayomba nnyo she's not a Ugandan she's a Rwandese olw'erinnya lye oba erwefaananayo manyi social media yewe bo kye baagala no because we've had bamiss nabaddeko ne list y'abamiss bonna kuva mu Basilivia kuva mu babiju okay okusiza ku Bruno kiri kye badde kubuuza agamba every good looking person is around this do you mean our country doesn't have good looking people? Have you been to my region, Buganda? Have you checked out the hot girls from the western region? The very attractive women from eastern region, and not forgetting pretty girls from north. Mulekera ozala wabadia. This country has so many beautiful people. But umukunde baba baji. Tebava mu western Uganda. Neno kibadde kinene. I remember even ne Gashumba atekayo posti to muvandi mwawangu doba Miss Uganda. Ate amazima gali bwegati. Tukirize kati Uganda tuli mu Uganda ensi eri ejo eryemu. Ensi gyekomye okukula mwabawoggana abali ku social media mwatunda 5 ku 10 yammwe and you didn't mind about gwajiguza era naafuuka omutuuze kakati tajja kuva we yafuna butuuze ate agende walala kubanga tafaana baatuula nabo omanyi Uganda mu kaseera mukola decisions ezimu temulowooza ne mutuuke waggulu ne mutuwogganira so mutuuze we Nakasika she's a Ugandan ebirala byonna temina kye mujja tugamba kale congratulations Hannah tunenda shika nalabe